to maintain the register of the party. The court, in our opinion, rendered a very good decision. Firstly, the court disagreed and stated that they cannot stop the political party from receiving nominations or proposals from candidates who are bringing the things right now the political party. That's the first thing. On stopping the delegates conference, as you are aware, our delegates conference has already taken place, so they could not stop the delegates conference. And court agreed with us that the delegates conference cannot be stopped. The functions of the political party cannot be stopped. The activities of the political party cannot be stopped. I think Simbwa Kagombe, together with his colleagues, came to court unprepared. They were unprepared. They want the political party to die. And the court said the political party cannot die. You cannot kill the political party based on just a few issues you have with the political party. But we also raised an issue that this matter that has been brought to court is a continuation of the issues that Kasimbwa Paul Kagombe, together with Nkonge himself, have been bringing to the political party. Since 2020, they have brought fraudulent and frivolous and vexatious issues to court. And court has always agreed with the National Unity Platform that these issues are frivolous and vexatious. And today, we saw that also in court. There were remedies that these people had. They had a remedy of coming to discuss with the political party, but they did not come to discuss with the political party. And court has said, if you have a remedy that is to be given to you by the political party, then you should use that remedy. We are going to make our submissions, and we shall be seeking for this matter to be dismissed. Yes. Bigenda kwongera okutatana ekifaananyi ky'ekibiina okubanga kiddukanyizibwa nga tewali ssemateeka akola ki agobererwa. Era tuli basanyufu olwaleero omulamuzi atuwadde obudde n'awuliriza okusaba kwe twateekayo okubaako ebiyimirizibwa mu kkooti bireme kubanga bigenda mu maaso. Kubanga bibanga bigenda mu maaso ate bitatana omusango kuli omunene ogwateekebwayo gw'okujingirira ssemateeka kuba obanga okolera wansi wa ssemateeka atali registered kiba kitegeeza nti ne bannayuganda obanga abatwala mu nnyanga tolina specifics z'ogoberera ng'amateeka agatuwabula agafuga ebibiina by'obufuzi bwe gakola ki bwe gagamba. Olwaleero tufunye win newankubadde nga twasaba ebintu bitaano. Mu bino ebitaano kwaliko okuyimiriza enkolagana wakati w'olukiiko olufuga abaami bwe twateeka mu musango okuli mwami Kyagulanyi, mwami Lubongoya, mwami Nyanzi, Joel Ssenyonyi ne Katana, nga tusaba kooti eyimirize enkolagana yaabwe ne Electoral Commission. Ekyo kooti tekituwadde. Ne tusaba kooti eyimirize okuwa ekibiina kino eyimirize Electoral Commission okubanga ewaayo ensimbi y'omusolo ng'egenda mu mikono egikozesa ebiwandiiko ebijingirire. Ekyo nno nakyo twali tekikikola mu bad faith, naye ekyo nakyo omulamuzi tatikoze takituwadde kubanga tutunuulidde nga ekibiina twagala kibe nga kitambula kisigale nga kigenda mu maaso. Naye ate bwe tugamba nti omulamuzi bw'agamba nti kireme kuweebwa nsimbi kitegeeza nti kigenda kukola ki kigenda kubeera crippled, which is understandable at the end of the day. Naye ekintu ekisinga okuba ekikulu era ekituwa essanyu olwaleero nti omulamuzi atuwadde okusaba ebiri ku records eza NUP mu Electoral Commission bisigale nga biri preserve. Kitegeeza ki nti okulondebwa kuno oba delegates conference ez'ekimpatira biki tewali kigenda kubanga kigattibwa ku record eri ku Electoral Commission. Kiba no kituwa ekyembavu nti ebino bitugamba nti bikolebwa mu bukyamu tebigenda kubanga biri cognizingibwa ewa regulator mu Electoral Commission, which is very good. It is as good as winning kubanga Electoral Commission bwe banti regulator nga bamuganya okubanga addamu okuteekako ku kintu kyonna kyonna ku rekodi ye. Kitegeeza nti omusango guli ate kituyambye nti ebintu byonna omulamuzi abigasse bibenga omusango genda kubanga guwulirizibwa mu buzungu kye tuyita expeditiously mu bwangu nnyo okulaba nti abantu baffe bajja okwesimbawo tebabeera affected kubanga waliwo ebintu ebirina okubeera tested nga constitution oba ntuufu obukulembeze oba butuufu kubanga tumanyi bulungi nnyo nti ne bwebanga bikoleddwa ebyo bisobola okubeera set aside. So tuwininze ku lwaffe naye ne bannaffe nabo
olw'okuba nti bakyamukirira nabo bayinza okulaba nga abakoze eki abawininze kubanga sente bagambye basigale nga bazikozesa kubanga ekibiina si ky'abantu nga individuals. They can give accountability at the end of the day once court rules nti byabadde bakola badde babikolera muki mu ssemateeka naye nga tutulina obukakafu okusinziira ku bye tulina nti constitution gye babadde bakolerako si ntuufu era kooti ejja kukola ki ejja tuwa obwenkanyi. Kisinga okuba ekikulu nti ne bwe bakola ebintu byabwe kati bwe babikola tebibeera reflected ku record ya National Unity Platform mu Electoral Commission. Onjola ensonga ezo okusinga okujja mu kooti neyanzeege amannya njagaddamu kuba njagala kino kitege kigende ku record. Nze Simbwa Paul Kagomba ndi mutandisi wa kibiina. Olwaleero bwe mba nga ngugulana ne mwami Kyagulanyi gwe nalayiza era gwe naleeta kuba olukiiko lwamuleeteka kiri nga 14 nze naluyita. Mwami Mathias Mpuuga avuddeyo abadde deputy we yavaayo. Abantu bangi babigirwa bakoze eki bavuddeyo. The problem is buli lwova ku ssemateeka aluŋŋamya ekibiina n'otandika kukola bintu byo gwe bikusanyusa abantu batwadde ssenta kubanga tetulina mu kibiina conflict resolution mechanisms. This is suffocation of democracy internally in the party. This is why buli muntu yenna ogenda okulaba nti omuntu ali ku gate asinga omuntu ali supposed okubeera mu office okuba nti asalawo kubanga bano basisinkana akawungeezi gye batuula ne bakola decisions ezaaki ezaabwe. Kyetugamba nti constitution y'ekibiina yene yawandisibwa edde ku record bwedda ku record tugitunulemu bwe babeerawo obugugulano tubusolovinga tutya. So sigamba nti gundi namukubidde essimu. Eno constitution teyogera kukubira muntu ki kukubira muntu ssimu. This is what we are challenging and we shall challenge it up to the last drop of our blood. Tuvumirira era tunoonya kulaba nti wabeerawo obwenkanya mu kibiina. Buli muntu yenna nga byowulira bino ebyokutunda kaadi ebyokutunda biki, these things are not embedded into this constitution. Kyetuloonya kyokka kubanga nabo singa bavayo ne bagamba twatuuziza delegate conference nga tusinziira ku tteeka bweriti oba ku nnyingo bweti mu constitution yaffe, then that is we are good to go. Naye ebintu ebitali mu mateeka tetugenda bikkiriza era kino njagala kigende ku record nti ebintu bino bisinga bigenda mu maaso bwebiti kijja kweraga lwatu ti gavumenti ya Mwami Museveni nga ye bwe yakyogera ku lunye nga aliho ino nti NUP yateekamu batabani be kitegeeza nti bye tulaba birabyo nebigenda mu maaso bifevalinga ruling government kubanga tetusobola kubanga tuclaiminga nti Mwami Museveni akoze bubi agala ekibiina kitambulire ku ssemateeka. Simple and basic. Bw'oba osinkanye Kyagulanyi essaawa eno osobola mugamba kigambo ki? Mwami Kyagulanyi bwe musanga nsobola okumujjukiza lwe yalayira okuba nti akuuma ssemateeka w'ekibiina era olwaleero senga omusaba ssemateeka w'ekibiina naye ayinza okutakula mu mutwe nga talina kiwalaata. Dampulira NUP toyogera